yefuuse ey'obuzibu era abamu ne batuuka n'okukwata amakubo agatali matuufu. Fadhaaka yasrak, tulabe bangi abakubye abantu obutayimbwa lwa riziki, tulabe bangi abatemye abantu emikono olw'ebyenfuna, abamu balidde riba, abamu bagenzeeko ne mu masabo olw'okunoonya riziki. Ne beerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo amakubo getteekeddwa okukwata agasobola okututuusa ku byenfuna ddala. Bw'osoma Qur'an etteeka lya Allah olitegeeramu ki? waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka, yenna anaakuba amabega amateeka gange nga Allah yagamba fa inna lahu ma'ishatan banka, tugenda muteeka mu bulamu nga bwakanyigo. Kano akanyigo ke tulimu Allah yakatusuubiza dda, ate kano akanyigo ke tulimu kikyali kituuza, embeera ekyeyongera okutabuka. Solution eri ki? Kutereeza nkolagana yaffe na Mutonzi. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka, g'oyinza okuba otereezezza bulungi era ng'olaba oli seefu n'ogamba nkoze buli ekisoboka, bannange ensaala n'ekiro nzuukuka, nsiiba n'ennaku eza sunna, naye ebikwatagana ne riziki bikyagaanye kituufu. Nywerera ku ekyo ky'oliko, naye saagala weerabire nti waliwo abantu abakola ebikyamu Allah n'ayisizaako ensi n'edobonkana. Tebulaba mu dduwa z'abantu abaakulembera baasabanga Allah ne bagamba nti Allahumma la tuhlikuna bima yaf'alu as-sufahaa'u billah, ai Allah totuzikiriza, totuteeka mu mbeera ya buzibu ku ebyo ebikolebwa abantu abatamanyi mu ffe. Kiregeeza nti okukola kw'abalala nga tebali ku Allah kusobola okuvaako embeera ffenna etugabanya obusungu bwani? Obusungu bwa Allah. Kya buvunaanyizibwa buli omu okukubiriza ku munne okumugamba ddere Allah, okumugamba okulongoosa ave mu shiriki, ave mu riba, ave mu bwenzi, ave mu nguzi, buli kyonoono kyonna tukikubiriza abantu bakite. Kati akaseera kano ke tulimu abantu ng'olwaleero ebyenfuna bitwekubisa ntuuyo, buli omu asala bibatu, kaseera kazibu naddala kayingiramu ebintu nti n'ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu balemeddwa okubyetuusaako. Bwe tunaaba tetuze eri Allah, embeera ekyayongera okukaawa. Bw'obanga waakanywa bunywe kaziire yakuleesa emitaafu mu maaso, wakyaliyo ekigagi n'essubiri, obukaawu. Tulina kutereeza kolagana yaffe nani? Ne Allah. Kati saagala abasiraamu twerabire nti obusiraamu bwatuleka mu mbeera yonna, buli situation yonna obusiraamu bulina solution. Obusiraamu tebulina mbeera gye butaayogerako, bwayogera amakubo getteekeddwa okuyitamu okufuna riziki. Era saagala tweraliikirire nnyo, la tayasu min rahmatillah, temukutukawo na kusuubira kwani? Kwa Allah. Bwenyweza Allah, onyweza endagaano gye wakolagana ne Allah, onyweza enkolagana yo ne Allah, embeera yonna Allah ajja gitaggulula, agitebenkeze edde mu nteeko, naye tulongoose wakati waffe nani? Ne Allah. Njagala okwogera nga n'omulundi ogwayita gwe nasembayo okuba wano, nalina omusomo gwe natandikako, gwe saagala kuleka mu bbanga okujjako nga mmaze okuguguza, ogukwatagana ku mafaatihu riziki, ebisumuluzo by'enfuna. Ffenna riziki etukaabya,
empangala gye tuwangaalamu yokka yeetaagisa riziki. Ennyingiza ntono, ensaasaanya esinga n'emyaka gye tulina. Kati ani ataakaabe bw'ebanga ennyingiza ntono naye ng'ensaasaanya yesinga obunene, kitegeeza tulina okukaaba. Bwe tunaaba tetusaze magezi na kutunuulira busiraamu bye baatunuulira, we are still crying, tukyafeesa. Kati n'olw'ensonga eyo tulina okusala amagezi nga tutunuulira obusiraamu bwatuwa biki byeteekeddwa okuyitamu. Bintu bibiri bitusumbuwa nnyo mu bulamu buno, era abantu babikoleramu nnyo ensobi okuggyako abo Allah baabasaasidde, ate era Allah yabyesigaliza mu mukono gwe. Abakubanga yabizza mu mikono gy'abantu, senga abamu ne ku nsi tetuliiko. Ebisumbuwa ennyo abantu biri ebyo. Ekisookera ddala riziki, ebyenfuna, ekyo Allah yakyesigaliza yekka yakirina mu mikono gye. Riziki abakubanga Allah yagiwa ku bantu nga be bateekeddwa okutuusa ku bantu riziki, senga abantu ensi eno baajabulira dda, naye oyo ali waggulu ku arushi, riziki eri mu mikono gye. Ekyokubiri ky'ekigambo ky'emikisa. Oli alabanga atalina mukisa, olina omukisa naye tomanyi, tonnaba guvumbula. Ky'oba olaba omukisa agugaba ye Allah. Bwe njagala okubemu ekifaananyi, waba kubeerawo kitonde Allah kye yakwasa nga kyekigaba omukisa. Kyenga tufaanana tuti nga waliwo omuntu Allah gwe yakwasa nti oyo yagaba omuki, okumuyitako obuyise nga tomuwadde salaamu, lwali badde lutalo nange oyo ng'omuggyeko, okukyankala n'obukyankalanyi ne mutabani we ng'omukisa agukola ki? Anya n'oga nti famire yaabo ngigyeko omukisa ekumala emyaka 4 mu egi, gyali baddengana gyaliizi, naye Allah ebyo yabyesigaliza. Riziki yagigaba Allah, yagirina. Omukisa Allah yagussa, yagulina. Tebagezanga ne bakulimba mu bulamu buno obw'ensi ne bw'onoolaba ng'otuuse mu mbeera efaanana etya nti waliwo ekitonde kyonna ekigaba omukisa, nti waliwo ekitonde kyonna ekigenda okukuleetera riziki. Kubanga ntera okuwulira rediyo zezimu aziga nti waliwo seeka kakongoliro agaba emikisa, enamba y'essimu. Nolabanga abantu bawandiika, oyo yennyini ekimuteeka ku rediyo ne yeeranga ye kennyini talina mukisa. Kateri yagaba muki? Tebageza ne bakulimba n'ogenda okwata amazzi Pasika ge yatangira, osene ebidomola n'ebidomola, ojja kunywa paka lw'oliyingira kabbuli nga temuli mukisa. Mukisa agugaba yani? Allah yekka. Allah yagaba omukisa, era Allah yagaba riziki. Naye olwaliro njagala twogere ku mafaatihu riziki. Baganda bange, ebisumuuzo bya riziki nga tetunnaba kutunuulira birala. Naye banaakukwasa wano ku Supreme Council nga gwogaba ensigo za najisi, nga Allah riziki tannagisalawo. You are wasting your time. Agaba riziki yani? Ne bw'onoolumba Salimu sala eggulu nga gw'omukwatira ensawo, akujje mbuki? Mu bwavu, nga Allah tannakola ki? Omala buki? N'olw'ensonga eyo tukwate makubo ga busiraamu. Obusiraamu butugamba ki? Ekkubo erisookera ddala al-istighfaaru wat-tawba. Al-istighfaaru wat-tawba. Baganda bange, tuyitirize okuleeta istighfaaru n'okwenenya eri Allah. Basiraamu mwagala kunkakasa nti temulina mazambi ge tutuulidde agatwetaagisa tawuba, nga tonnaba kukaaba na kutunuulira byanfuna, sooka otunuulira amazambi go. Gakoze kinene nnyo, galina omukono munene nnyo mu byenfuna ebitannaba kujja eri bulamu bwo.
al-istighfaru wat-tauba. Istighfaru tuzirete emirundi emeka bukya bwakedde n'essaawa zino mwe tuli ekigambo astaghfirullah wakakireta emirundi emeka okwetondera Allah n'otuulaawo n'ogakandeeta obulaaji astaghfirullah 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 astaghfirullah. laba Allah bwagamba nti fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. omu Allah mwe yaleeta byonna ebitukaabya mu nsi muno, essente, abaana, obulamu, yabuteeka mu istighfar. okutonyesebwa kw'enkuba istighfar. kati nga tetunnakulukusa maziga nti sukaali alinnye, amafuta gali waggulu, sabbuuni bannanga alikana n'omuti, aina istighfaruka, aina taubatuka. okwenenyako kuli luddawa mu nsonga zino ez'okulinnya kw'amafuta ne sabbuuni. istighfaru zo ziri luddawa mu nsonga eno gye tuli mu situation, wabula abantu bali ku social media bateekako birala. aina istighfar. fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin. ebyo si ebitusumbuwa ssente, atuwe n'abaana abalimu baraka. naye olwaleero buli omu atunula ku mwana alabanga omwana eyamuleetera ebizibu. bonna abazadde batunulira abaana balabanga ki ekizibu kati mu nsi. era buli omu gw'osanga ku sitiiti ng'eppuka lw'abaana, abaana bamazeeko emirembe. sukulu fiizi w'abaana tebeerangako azikaali. gwereeta astaghfirullah 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 laylan wa nahaara, emisana n'ekiki baneetweninye. wallahi tulina amazambi mayitirivu, tusobezza Allah kinene. naye aina al-istighfar? tunuulira nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba sallallahu alayhi wasallam hadisi ya ibn abbas yagamba nti man lazima al-istighfaru, oyo yenna, man min alfaad al-umum, buli wowuliranga man ebuna. man lazima al-istighfaru, yenna ayenywereza ku istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. buli awali dhiq akanyigo, makhraja waliwo obufulumiro, way out. where is your way out in this situation? gwakaaba buli kiseera, akolimira bakulembeze batufuze bubi n'erizika ebubuzi, gwe anta sababu. naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraj. buli awali akanyigo, kano kena temulaba mafuta galinnya, lutalo lw'e Russia ne Ukraine, istighfar. twenye istighfar. nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa min kulli hammin, wawulira hammu, okunyigirizibwa ennaku, faraja, Allah muteerawo obufulumiro. warazaqahu, laba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti warazaqahu min haythu la yahtasibu, n'amugabirira oyo omutonzi mu mbeera gy'abadde tamanyi. agabirira ani oyo? akoze biki? istighfaru, n'aleeta ne tawba. ani mufaava eno? kale ekibuga katukkirize nti tuleppuka, kale istighfar zisobola okukulema mu kibuga, tukkiriza olw'embeera. woddayo eka okola ki? otuddeko awo mu nnyumba yo, mu muzigo gwo, mu ddiiro lyo, okolawo ki? olinako akasonda wootula ne bagamba nti kati awo haji waatudde, ali ku buki? ali ku bulaadi, bwaleeta bulaadi, naye ate olutuuka eka ne tuteekako WhatsApp.
etteekako agataliiko nfufu otulo ne tukutwalira mu ntebe ne weebaka ne bukeera ku makya n'ogaa nina ennaku era mu nsi muno simanyi alina nnaku nga yange ffenna watukeberakebera dda nga gwotusinga sheekha abantu tulina ennaku yo wookoma kimanyi olwaleero eyange weetandikira eya munno weetandikira leka kweramulako bubi tinina ennaku teri agirina abantu balina ennaku balina ebizibu negwolaba aseka kyatulidde tokimanyi ffeffeka wano nga twatandise kweyanjula buli omu ayogera ennaku ye oyinza noga nti si kyayogedde ekyoyo ate kinsusseeko abantu balina ennaku tilka kismatun biiza wallahi oba olamudde bubi nnyo okulamula nti mu nsi muno teri alina nnaku yo muleke kutunulira byambalo by'abantu na bode abantu balina ennaku neyitiriza okuleeta ki istighfaaru ne tawba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe era ayogera ku bulungi bwa istighfaaru yagamba sallallahu alaihi wasallam hadisi eri mu ibn Majah yagaa nti tuuba yesimye ani man wujida fi sahifatihi istighfaaran kathira yesimye oyo agenda okusanga fayiro ye ng'ejjuddemu istighfaaru obungi bwazo naye ate ffe mu fayiro zaffe musingamu biki bigambo kalebule naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti tuuba yesimye oyo agenda okusanga mu fayiro ye nga mujjuddemu ki istighfaaru ekisumuluzo ekyokubiri silatu rrahimi okuyunga oluganda okuyunga oluki oluganda buli we tunaayunga oluganda nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man sarrahu an yubsita allahu lahu fi rizqihi oyo yenna gwe kisanyusa allah ayanjulize amugaziirize ebyenfuna bye wayunsau lahu fi atharihi n'obuwangazi bubeeremu emikisa aminaga nti falyasilu rahima ayungeru ki tuyunze oluganda tuli mu famire tuli mu kulogaŋŋana mu kuwalaŋŋana abaana ba maama be batuloga oyo senga gundi yanjoola ebigere yabikuyoolera wa abantu balemye okukola nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatulagira mu famire tuli ku birala abantu bali mu famire beyambulira mu ntaana mu malaalo oli naava eno n'emisinde mu kyalo obutambala era kati essaawa zino abamu bali bukunya mu malaalo boogera ebigambo byotawuliranga nako bw'alima kwenu bw'abuuza eyasenga Joweeri eruwa eya Ahmad eruwa eya taata waffe gundi eruwa agenda akoolako omuddo ali bwerere nabbi atugambye tuyunge oluganda sallallahu alaihi wasallam man ahabba oyo naayagala an yubsata allahu lahu fi rizqihi allah ayanjuluze ebyenfuna ebitukaabya yunga luganda bw'otunuulira mu famire zaffe abayunza oluganda bali bulungi naye bano gundi yandoga mukulu wange yandoga muto wange yandoga senga nakamya ndi bubi songa Joweeri yandoga andogera abaana jjajja kaabi yanjoola ebigere abo bali bubi kasita oyingiza ebintu mu famire eddogo n'okusosolaŋŋana eyo famire nga Allah ajjamu baraka era buli olabanga famire yammwe nga mutandise ebyo ebyokweyuzayuza tegeeranga butegeezi nti olumbe lw'obwavu lubayingiridde ekitukaaga famire zaffe sheekhe zaali badde abantu abangi nga ffenna nga tuva mu famire emu ne tulema okusala amagezi agaleeta riziki naye buli omu ali ku lulwe
tuli mu kuyombagana, tuli mu kweyambulira mu malaalo, tuli mu butaagalana. Baganda bange muyunge oluganda. Oluganda ze zimu ku ibaada enzibu naye yunga. Nkimanyi bulungi era mu famire yo waliyo abakuroga kituufu, waliyo abatakwagaliza kituufu, waliyo abagezaako kusiraanya kituufu. Abamu nga byokola tebabirabawo nga kibayisa bubi mu famire yo, ate gwe tobeeranga abasinga butategeera. Naawe n'okola kibakola ki? Buyunga luganda. Abo bennyini abaagala okukuroga bw'oba oyunga babe nze ndi mwana wa kitaawo, nze ndi mwana wa jjajjaawo, azza okukubuuzaako. Naye tubeera n'obuntuntu mu famire obulemesezza famire zaffe okubeera mu risiki. Ne mufiirwa bufiirwa ne mweyuzaayiza, ne mubeera n'ambaga era ne muvaawo nga mweyuzizza nga famire. Ne mubeera bubeezi na mukolo gwa akiika ne muvaawo ng'era temukwataganye, muli mu kuyombagana nga Allah abassaamu mu riziki abafaanana bwe mutyo. Ono tayagala ono tayagaliza ono ki? Bano abaana ba maama be batutwalako emikisa gyaffe baagibatwalako nga mwebaseewa. Obugayavu bubali. Bwe baba nga ddala baagitwala mwaliwa nga bagibatwalako. Famire tezisobola kgenda mu maaso nga zirimu ebyo. Yagala baganda bo, baagaliza ebirungi, lambuula baganda bo, wuliziganya nabo, abeetaaga okuyamba bayambe, abeetaaga okuwabulwa bawabule. Allah ajja kuleeta riziki. Kyova olaba bwe tunaaba tetuyunze luganda ne tudda mu bino ebirala bye tubeeramu, ate ekirala waliwo ekyewunyisa. Omuntu anyiiga atya nga muganda wagaggawadde? Onyiiga otya nga muganda wagaggawadde? Munzire mu ki ekibanyiiza? N'onyiiga olw'okuba abaana ba muganda we basomye. N'olaba nti omwana wa muganda wasomye mu bunaku n'amuweerera nga talina na ssente, naye n'olaba nga afubako. Ate gwe n'odda eri n'onyiiga. Oyo yatwala ebintu byaffe byonna ebyekika, yabikutwalako ng'oli luddawo. Ekyo kyensinga okwewuunya mu famire. Olaba otya omuntu Allah gw'asitudde mu famire ng'ate gwe kikuyisa bubi? Mumpe ansi eyo, njagala nnyo gimanya. Kiki ekibanyiiza nga bannammwe mu famire, ab'eŋŋanda, abaana b'abaganda bammwe, oba basenga bammwe, oba bakitammwe nga balina eddaala Allah kw'abatuusizza, mwe ne kibakosa? Kiki ekitusumbuwa? Olaba omuntu yeematirira ku muntu atali wa famire ye, n'aba nga akolagana naye bukolaganyi nga Allah yamusitula amadaala, naga nze gundi mumanyi. Oyo gwolaba mumanyi mukwano gwange, olw'okuba alaba alina akaki. Kati mmwe famire zammwe omuntu Allah amusitulamu atya ate ne mumukolako olutalo? Amagye gennyini agasinga n'aga Ukraine Russia geyimbula, n'ogenda mu ssabo liri Congo otambulira muganda wo. Baganda bange famire, okuyunga oluki? Oluganda. Muyunge oluganda, muve mu kuyombagana, muve mu kweyuzaayiza obuntuntu, mubugaye. Baako byogaya mu famire. Naye buli kamu bwe tunaakakuliriza, ekirala mwewala okulinaanagana. Tulinaana wa luganda lwo, mubeereko wala, omulambuule nga buki? Bulambuzi. Naye bwe munaasemberagana bwe muti, bwe buzibu. Mubeere wala nga n'ono ali wala. Ekirala tusonyiwagane ng'abooluganda. Neewuunya muntu mwana wa muganda we n'amusobya, n'amuteekako akazito obukwakkulizo bw'okumusonyiwa, n'amuga ojja kumala kufumba mmere, otuyite ku kijjulo tuli, ojja kuleeta embuzi. Ffe Allah bw'aba ayagala okutusonyiwa tuteekako obukwakkulizo bwe muteeka ku b'eŋŋanda zammwe.
olina ateeka ku mwana wa muganda we ebintu byolabira ddala nga tebiriyo ebyekyana ekyo n'amukolimira. Okolima ekikolimo omuntu buli wakolima bw'atyo ekikolimo kigenda mu waggulu eyo nekinoonya okukiggulira nga Allah n'akiggalira nekikuddira. Eyo hadisi namba naye mukolimidde ab'eŋŋanda zammwe ne mwerabira hadisi ega nti la'anul mu'min kakatilihi, buli okolimira omukkiriza nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kakatilihi obanga amusse. Mwe kibakolimisa abaana b'abannyina mmwe, abaana b'abaganda bammwe, n'okolimira abaana bo ng'ate basiraamu kiki? Naye bitubeera tuli mu famire, tuli mu kufuuwa mmindi, tuli mu kusamira, tuli mu kukola busiraamu bye butagamba, wabula mbu ate twagala Allah atuwe ki? Atuwe riziki. Tuba twagala okufuna riziki, buli omu addeyo mu famire ye atunuulire obuzibu bwe buli. Famire zeeyuzaayuza abantu tebakyali ku luganda. Ntegerekisi ensonga nkulu nnyo. Ekirala alhijratu fi sabilillah, mu bimu ebireeta riziki alhijratu fi sabilillah, okusenguka mu kkubo lyani lya Allah. Walmaqsuudu bilhijra min makaani, kwe muntu okuva mu kifo waalabanga abantu tebaliko Allah, bali mu mazambi n'akyusa ku kifo ekyo. Mukyusekyuse ku bifo. Lwaki obwavu bukulumira ennajjeera? Myaka 10 okaaba bwavu oli eyo, vaayo kyuseeko ogendeko enansana. Enansana olaba bukulumiddeyo, gendako ewaffe e Buddo. Omuntu buli wakyusa n'enniya eyo ebifo, Allah amuggulirawo. Omuntu asobola okulemera mu kifo nga mulimu obusungu bwani bwa Allah. Allah yabuzaamu riziki. Bantu baamu barogo, basamize, oluusi olinaanye mulirwana. Ono waliwo kanisa, ono alina ekibanda ky'embizi, akuli mu mbirizi, akulinaanye afuuwa emmindi, nga n'omukyala gw'olinamu abaana alina emmindi ya mitwe 8. Kati bw'otasenguka ku oyo kumuviira, Allah anaakuwa ddi? Laba b'olinaanye eno bbaala, wano kanisa, ono alina ekibanda ky'embizi, n'omukyala gw'olina awaka mu kufuuwa emmindi mmo. Ate ne Haaji kennyini akaaba riziki, anywa enjaga, ali amayirungi. Kati golina kubeera mu mbeera ya kanyigo. Olwo bye tukaaba nga ffe tulina ansa zaabyo. Oba ntegerekisi nga ffe tulina ki? Aliwo olw'omukyala yajja wiiki 2 eziwedde, naga nti sheekhe nina obuzibu awaka, embeera yakyuka, riziki yabula, naye nina ekizibu ky'omwami. Era essaawa yonna mubikkiridde bubikkirizi, banyina n'omukuba mu gataliiko nfuufu, konze kizibu ki? Nanga nina omusajja alingiza abakyala nga banaaba. Kati baganda Allah n'abawa atya riziki nga muli mu buseegu bw'ekiko ekyo. Omusajja omukulu n'ogenda n'olingiza abanaaba. Nanga baamukwatira ekatwe ne tuwoza buwoza ne batusonyiwa. Obwo nabwo mutunulire amazambi ge tulimu. Kati lwaki eyo tovaayo gy'olingiriza abantu? Bw'olaba ng'ekibuga kigaanye, genda awalala. Bw'olaba wano nga wagaanye, kyusa. Naye omuntu n'aga siva wano ng'alinga wazaalibwa, tuvaawo ki? Kyusa ku biki? Nabbi bw'olwo yatambulanga gye yalaganga yayongeranga kufuna mirembe. Bwe yava e Makka n'ajja e Madina, ki ekyaddirira? Allah n'amuggulirawo. Nigunuubiraawo. Baganda bange okukyusa, okusenguka kikulu. Waman yuhaajiru fi sabilillah, omuntu buli watambula n'asenguka, ng'asenguse ku lwani?
yajidu fil ardi muragaman kathiran wa sa'a asanga ebintu bingi Allah namugaziriza gusengukanga okusenguse kulwa Allah nyirika kulemera mu kifo wayinza okuba ewali kalimanywera aleese embeera ey'obuzibu eryobulamu senguka kwekyuseeko ku kifo gendeko ejingi olabi tulaba obusiraamu butugamba okutambula nga tunoonya riziki tuli fenna huwa alladhi ja'ala lakum fil ardi dhalula famshu fi manakibiha wakulu min rizqi mutambule mu nsi mugitambulemu Allah yatulagira wakulu min rizqi wa ilayhi nushur munoonye ebyenfuna bya Allah ng'otambula nireka kulemera wantu bulaba wano biganye kyusa ku kifo tegerekisi okusengukako kikulu mukubo lyani mukubo lya Allah ensonga endala ezireeta riziki ibnu al-qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah yazoogera yaleeta ensonga ziri nnya nkulu n'agamba nti arbaatun ebintu bina tajribu rizqi bireeta riziki n'agamba ekisookera ddala qiyaamu llayli okusituka k'ekiro ddala mu butuufu mukaaba kwaffe ke tukaaba mu kaseera kano nga tukaaba ebyenfuna nga ebitubulizaako emirembe ddala olimu abo abasaala ekiro okugjako obulyazi amaanyi obutusumbuwa qiyaamu llayli okusituka k'ekiki ekiro كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون naye Ibn Qayyim ensonga gye yaweesookera ddala yagamba qiyaamu llayli kusituka ku kiro n'agamba ekyokubiri kathratu listigfaar bil ashaari okuleetanga istigfaaru mu matumbi budde ng'ensi ekoze eki neewunya wallahi bugayaavu bantu b'omulembe guno gwe tulina nze kennyini ayogeranga naawe owuliriza tuli bagayaavu omuntu n'atuula ku buliri nadda ku ssimu nagwe otulo tumbuzi ng'ate ekimubuuzizza otulo mu nsonga zaawaga nti byanfuna n'anyumya ku ssimu ne bukya n'ayayuyiza mu bikunta paka bwe baaziina fajiri ng'ali omwagala nze otulo saawa 10 tuba tukoze eki ndowooza ebintu bingi lwandirodde ambuzizaako emirembe saawa 10 atunula naye tasobodde oyo azuukuse ku ezo kukola ki kusaala wabula ali mu buliri omwo mwayinaku mwemulumira n'akubirako ku yamusuubiza omulimu n'agaba n'onsonyiwa kukubira mu ssaawa zino mbeera embeera eyo gyogere naani ne Allah kiro naye wallahi sibe tuliko naye yagamba okuleeta istigfaaru matumbi budde laba Allah yagamba nti wabil ashaari hum yastagfiruun mu matumbi budde bo baleetanga ki istigfaaru baani abo Allah bayogerako basahaba wallahi okumanya basahaba Allah yabawa ne bategeera yabawa edduniya n'abawa n'akhira dunia ne babawa nayo ne bagimatira omuntu okuwa edduniya tekitegeeza kuba na bukitimbibwa ssente Allah kutebenkeza mu dduniya n'obanga ogirinamu emiti naye ffe tetulina mirembe mu dduniya n'alina ssente omutunuulira ate akaaba alina ssente gwoga nti gundi alina ssente naye akola ki abalina emirimu gy'olabira ddala bakaaba kati Allah okuwa edduniya nti Allah yabawa edduniya n'akhira okuwa edduniya tekitegeeza nti bakuwadde ssente nnyingi bw'okubeera muno mu dduniya n'otegeera n'omatira n'otawankawanka wallahi osanga abasajja sheekhe abatikula konteyina kuva China sizoni y'enseenene neetuuka ate ne bagenda ku ttale ne bateekayo amapipa abatikula konteyina n'awulira nti enseenene zizi n'agenda n'asula ku ttale n'agula epipa n'agula amasannyalaze n'asula eyo week says akwata ki akati ani alina ssente tunuulira abagagga abo abawankawanka olwofa batatikula konteyina
tukole mulimu ki kati Allah okuwa eddunia kukutebenkeza muki nini bano betulaba mbu balina esente tebatebenkedde nze nembeera nga nze nkikola konteina China oba okuzijja Hong Kong nengenda ate okukwata ensenene nga nzaagazaki naye ate bw'osanga baguze amapipa bagenzi ndozeera mulaba ensenene zijjira mu mmotoka z'abantu Prado kiba kiri zikawundo batitemu ensenene omugagga bulijjo ali eyo la ilaha ani aline ati eddunia kiki olwene mmotoka yammwe eno gye mwagala ennyo eyo ey'oku ttaka eyo eringa amagi mmotoka kyeyo wish zijjuddemu ensenene naye sheekhe gwe Allah okuwa wish ku bbanga lyogisabidde emyaka gye waakamala oyinza ogiteekamu ensenene tumale okwaziira simuyo kaakati naatera n'okumaliriza mbaviire kaakati mbadde mbagamba nti basahaba Allah yabawa n'abawa eddunia neki sheekhe Allah eddunia tagituwadde n'akhira laba betwesiimisa nti babawadde eddunia nga omusajja alinnya ennyonyi asuubula wa ensenene bwe zituuka n'agenda e Masaka n'amala omwezi ali mu nsiko ateega ensenene era n'azipakira mu Prado mu wiishi mu kawundo n'azireeta e Kampala yes betwesiimisa noga nti bebamu omusala musava bagande bange ani Allah muno mu nsi gwawadde eddunia n'akhira naye bali bategeera Allah mu matumbi budde bo baleetanga istighfar ensi Allah n'agibawewulira fate betwesiimisa nti balina ssente baagala na kutulaga nti be batusinga ebiki ebizibu akhira Allah n'agibawa n'abasiima abamu ku bo nga bakyali baki balamu fere tulina dunia n'akhira omuntu n'alaba omuntu ng'aguze pikipiki n'agamba nti ebitaala byamuta pikipiki makagundi ali bulungi kati alina pikipiki lwagibuzeeko no n'agitwala mu kyalo ne bamulirwana ne bakuŋŋaana ali buki ey'emiliyoni 4.5 kati bagande bantu ekigambo kya istighfar kikulu naye yagamba Ibn Qayyim kuleeta istighfar maki n'agamba ensonga eyokusatu tuli ffenna
بسم الله الرحمن الرحيم njagala kumaliriza n'ensonga mbadde ndi ku makubo oba ebisumuluzo ebya riziki. Ibn Qayyim yatunuulira ebintu bina, naye ebyo ebina bye yatunuulira laisa ala sabili lhasri, si mu mbeera yakomeka nti teri birala, wabula we yeetegereza hadith ne Quran n'atunuuliramu ensonga ennene n'agamba nti arbaatun tajlibu rizqi, bintu bina bireeta riziki. Okubiriza obyekwateko obulamu bwo. Ekisookera ddala qiyamu layl, situkako ekiro. Wallahi buli az'amaanyi bunene okubanga okaaba ebizibu emisana n'ekiro naye nga tolina mugabo mu ssala ya kiro. Situkako ekiro, oli muzigo, tosobola kusaala, olina abaana bayitiridde riziki yaabwe, oginoonya togiraba naye tosaala kiro. Situkako ekiro, beera mu basaala ekiro. Allah ajja kukendereza ku bizibu by'edduniya eno. Tusaalengako ekiro. Bw'oba kale olemeddwa okusaala ekiro, saala nga tonnaba kwebaka, saale witiri, wegayirireko Allah. Ekyokubiri kasiratul istighfar bil ashar. Baganda bange tuleetenga istighfar mu matundibudde. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti omuntu bw'agamba ebigambo bino agamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Naga nti Allahumma ighfirli, Allahumma salli. Yekyusa bwekyusa, ali mbikunta mwabigerera ebyo. Naga nti naye ate bw'asaala rak'at fasalla rak'atayn, talina kyasaba Allah n'atamuwa. Singa omuntu anaateeka mu nkola ebiragiro bya nabbi n'akakasa nti nabbi talimba, leeta istighfaaru ekiro. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي. ليت استغفار ما تنبود نيابا أنت أتبابير أبواب بطرما تولي مزيغو تولي نورو كالالا وابانا بمن بيجري باتدم بيتانا تسلنا
naye nga n'ekiro tozuukangako okusaala wabula bw'okeera ku makya n'onyumya n'owa omuzigo munno omuganga we mulina ekizibu kya landiroodi bitegeeze Allah bitegeeze ali ebizibu byo bitegeeze Allah yetiriza okuleeta istigifaaru bano abantu betubuulira abamu batusekera na busekerezi nabe omusajja no yansanze awo nambuulira ebizibu alinga alowooza nti sirina byange kati Allah yalina bizibu ki byanaagamba bamalayika nti ono aleese ebizibu bye alowooza sirina byange Allah ye mugagga gwe tuba tutegeeza bino bye tunyumiza mu bantu n'omala obudde omuntu omunyumiza ebizibu bye dakika 3 singa omaze eddakiika 10 ng'otegeeza Allah ani asinga bano yokuleeta kistigifaaru matumbi budde ekyokubiri okusaddaaka ekyokusatu okukola ki bigambo Ibn Qayyim yayogera naga al-mu'ahadatu bis-sadaqa wenywereze ku kusaddaaka okusaddaaka tekitegeeza sente zokka my friend okusaddaaka kitegeeza ebintu bingi okusaddaaka engoye abantu balina engoye mu tebazambala abantu balina engatto ziri awo abantu balina ebintu biri awo ate obagamba tusaddaake bakuleetera ebikopo ebibongose nowaga leero bannaye tugenda Fort Portal waliyo abantu abeetaaga ebintu oba mulina olina akuleetera fulasika eyayatika ekikopo ekyabongoka gw'obadde okinyweramu musaddaako ebintu ebirungi amba byajja obba wamu empeera naye olina alaba ekikanzu ekikaddekadde nanga shendoza kiyinza okukukolera ku idi onosaaliramu eswalazo mugabe musaddaako esente olina ebitaano saddaakako ebibiri olina omutwalo saddaakako 5 olina emitwalo 5 gisaddaake wallahi bw'onoosaddaaka ku lwa Allah ng'oleese enniya ennungi Allah ajja kukuwa lan tanaalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbuun ebirungi temugenda bifuna okujja nga nammwe mumaze kuleka ne muwaayo bye mwagala nga nammwe muwulira mubyagala naye toli mbasaddaaka ate okaaba ennaku buli kiseera ate abasaddaaka beweewuunya bantu omuntu akusobera nawayo ak'ebiri n'akakasuka bw'atakasuka k'ebiri ekitegeeza gwe ndowooza Mungu waakuwa tosobola wadde n'okugaba oli neyeewuunya asudde ebiri muntu n'asuula emitwalo 2 mu muzikiti waliwo yabadde anyumyanyumyawo ennyo omusajja asaddaaka nnyo Allah nsaba amuggulirewo awaayi nnyo omusajja ali mu mataka Allah amuggulirewo omusajja musiraamu naddiini omulabira ddala nga nuuru ye ya busiraamu waliwo omuntu gw'olabira ddala nga nuuru ya busiraamu omulaba sigida musajja musaaji sola temuyitako ate nga ali mu bizinesi ezo z'amataka oba okusanga omuntu mu ttaka asaala weebaza Allah bano sheekhe bali eyo mu mataka tebasaala ate nno ge balambula sigaabo naye tebasaala n'alambula yiikayiika z'abantu ng'essola temuli naye omuvubuka ono munne yabadde amukomentingako n'agamba gundi senga alina ssente senga tagabaagaba tunuulira amagezi g'abantu bano gundi senga alina gwagamba nti senga alina ssente alina ssente n'agamba nti yalibadde n'ebintu bingi senga takola ki tagabaagaba kyokka ono agamba nti yalibadde ne ssente nyingi senga tagabaagaba ate ye talina kubanga yalibadde aga nti nze obutagaba bwange bwe bunsinze obwani oba oli agaba naga musinga ssente lwakubanza sigaba yagaba nnyo naye amusinza kitegeeza okusaddaaka kyabbeeri musaddaake naye olina saddaaka emitwalo 5 olinamu 5 nazo zikyali ssente kwata obukadde 5 buteeke mu ddaawa kwata miliyoni ogiteeke mu ddaawa kwata miliyoni ogisaddaakira omuntu omunaku kwata emitwalo 5 obuuza omuntu ani ayagala okukola mufunire yaawo omwana ayagala bizinesi etandikibwako atandika akalimu tusaddaake ebolaba abasumaali bwe basaddaaka ennyo kuba saagala kwogera ku bawalabu njagala twogere ku bafirika bannaffe abasumaali bwe basaddaaka ennyo ensi eno bagenda gifuga mu ikonomi mu byenfuna gugenda mu nsi yonna woosanga abasumaali balina amazima basaddaaka basaala nnyo bakolaganira wamu era obasanga mu nsi ezimu nga sitiiti yonna yaabwe ebizimbe biriko byabwe
gende Dubai, gende South Africa, genda mu America, basumali ku street. Nyono muno Uganda akwekwekana kunakulira nga oyogera Oluganda ng'oli London n'akuyitako ng'ayogera Luswayiri. Tayagala omumanyi na kumumanya nti ayogera olulimi lw'okola ki? N'omusanga ku kisaawe n'awulira ng'oyogera Oluganda akola nno ku kisaawe n'agawo n'agenda kunfuukira ebizibu ne yeefuula atali Muganda n'ayogera Olulingala. Ugamba mu Nigeria naye abantu abo bakolagana era ky'oba olaba mu by'essente bali wala mu nsi yonna bafirika bannaffe abo. Lwaki? Basaddaaka, balina amazima, baagaliza, bakolaganira wamu. Mwe bannayuganda omuntu afuna na bufunyi ddiiru n'atatemya ku munne, n'atabuulira na munne nti wali waliwo ekifuna. Ate bannaffe be tugamba nti eno gyozze teri, ebweru teri ssente, munywerere Kampala. Agamba teri ssente ate ye ali London. Munywerere Kampala temujje eno tekyali ssente, agamba tekyali ssente tavaayo. Bannaffe tubalaga amaki akubo omuntu mw'oyagaliza banno Allah ajja kuwa. Bane tuyitirize okusaddaaka, tuyitirize okuyamba abantu, tuyitirize okwesigaŋŋana n'okubeera ab'amaki ab'amazima. Kye yasembyayo Ibn Qayyim yagamba okuleetanga azikaali okutendereza Allah fi awwali nahar, ku ntandikwa y'olunaku, wa akhiruhu, n'enkomero y'olunaku. Bukya bwakedde watendereza ku Allah. Wallahi ne buziba ekigambo ky'okuziba obudde nga tosuze mu ntaana kya muwendo notasobola kutenderezaawo Allah, wabula ne tukaaba obukaabi bwe kiseera riziki ebuze. Pulezidenti gyayogedde nabadde mmanyi alina kyagenda okukolawo atuleetera ebisawo ku mayumba gaffe, tuleeta azikaali mumuli okuwona. Kati okuleeta azikaali ku ntandikwa y'olunaku n'okuleeta azikaali ku nkomero y'olunaku ng'olufundikidde, mulimu ebintu bingi. Gwe kennyini okwebaza Allah okubanga musiraamu. Olimu abo batasuze mu ki? Bangi basuze mu ntaana ate nga tebaabadde balwadde. Bwe bukya ku makyanga tofudde, tendereza Allah. Ebintu ebyo bina bireeta ki? Bireeta riziki. Kisemberayo ddala mmalirize, bwe tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atuleetere riziki, nakyo nina okyogerako kubanga abantu bangi ku mulembe guno tugayadde nnyo. At-tabkiru fi talabi riziki, okukeeranga ku makya okunoonya riziki. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allahumma barik li ummati fi bukuriha, hadithi rawahu Ahmad eri mu sahihi al-jami'. Burika li ummati fi bukuriha, umma yange Allah yagiteera emikisa mu kukeera kwayo. Abantu bakeera baagala kuzuukuka ssaawa 5 ate tebalina riziki. Oli n'agayaala, keeranga onoonye riziki ku makya ku maliiri, onoonye riziki. Allah ggulawo nnyo. Tetulina riziki, twagala okwambala obulungi ne twesimaatinga ne tujja ne tufera abantu, ne tubika, ne tufiisa, tugenda wala. Bandeeta nga banzigya mubende, abandeeta bambulako, essimu zaabwe zaavaako. Oyo najja wano ku Supreme ku Asiri n'agenda Nateete. Tegerekisi obulamu bwe basiraamu naddala abavubuka bweggyemu obugayaavu. Emyaka gye tulimu, gye mulimu gikyali gy'amaanyi. Okwonoona fyuca yo ng'ogitadde mu bulamu bw'okusabiriza okkuba emiranga n'okubika abantu abataliiyo. Firiddwa mukyala wange, omulambo guli Mulago, bagugaanidde, banjagaza miliyoni. Abasiraamu ne beekubaakuba, basonzeewo 2 bagakukwasizza.
odduse ate bakusanga ennakirebe obikanyazaalawo naga ono siye musiraamu mutusondedde ssente ku supreme ate kati ali wano nakirebe abikanyazaalawe kuyisha n'abika mulala mulimu nno abatambula n'essanda naga nti sheekh mayiti eri mulago sanda zo bazimpadde nazikulagira ddala kubanga omusiraamu bw'omulaga essanda abasiraamu nga batya essanda agamba mumuwe sente agenda ajjeyo mayiti mumuwe kubanga omulaze eki essanda ayagala oyanga oveewo mumuwe sente agende naye laba abantu we batadde obulamu bwabwe mu mbeera ey'ekigayaavu ey'eggayaalo wallahi ogwo omulyango guleeta bwavu wama fataha abdun baabu mas'ala illa fataha allahu alayhi baaba alfakri teriyo omuntu aggulawo omulyango gwakusabiriza mu mbeera eyo jo nga allah amuggulayo omulyango gwa buki gwa bwavu wano mulamanzaani yokka wano wenyini ku supreme nasanga waliwo omusajja nampitiramu ebizibu bye mulamanzaani eno gyetwakavaamu wano wenyini ku supreme ku kirebe ky'obusiraamu sajja muwanvu bwati nanga ndi musomesa bansala ku musaala mukama wange aganye okuyisasula kati emyezi ena naye njagalayo mpeeyo ku sente zinzizaayo genda okumulaba nga nengera akantu kalinga kalaadi ningoona ekimwambaza akalaadi mu bulago kiki nemuga kikino nga sapuli yenyini y'abakatuliki nemuga oli musiraamu nanga siri musiraamu naye nange neeyiza wano naye nyamba sikyaddamu naye ng'ayingidde atya wano nemuga lwaki omalako abasiraamu emirembe toli musiraamu n'oyingira wano mu mbeera efaanana bweti mutunulire abantu we batuuse bw'osobola okugenda ku lukikkiro e Rubaga n'oyingirayo n'ogaa nti ekindeese wano naye nga tatidde namu omudaali gumulimu ki naye ng'agukwese eno mugundi age omusiraamu ayambadde akalaadi mu bulago kaaki sapuli yennyini ewedde emirimu omuntu wayingirira wano n'atandika okutambula mu paakingi anoonya bamuyamba kitegeeza be yali atomedde baki bangi nga buli omu agenda kati mutunulire obulamu muvubuka bannange tukeere nga tukole wadde gyokera olaba teriyo riziki nnungi gwe keera teekawo amakubo allah gajja okuyisizaamu akole ki akuwe naye weebase olina obuvunaanyizibwa abaana bakutunuulidde oli mubikuntawo weekyusa tetuggwamu ssuubi era tolowooza kitannaba kubaawo abantu abasinga obundi twekaluubiriza ne wejjamu mangu essuubi n'olabanga riziki etajja kujja kati mulimu essaawa zino abeera liikirira enkya bagenda kulya ki naye olwaleero olwo olumazeeko nga tonnatunulira lwankya nosanga akubira abantu amasimu ekyemisana kyenkyo oba naakola ntya tebenkerera ku ekyo allah kyakoze eki kyakuwadde baganda bange ebigambo ebyo byenjagadde okwogerako olwenjisinkana wano omulundi gwendijja omwezi ogujja olwokusatu biizinillah nja kutandikira ku makubo amalala bwe tuligamaliriza twogere ku mikisa naye emikisa tugifuna mu biki nabbi bye yateekawo nga omuntu bwabikola birimu baraka ate ffe byetukola si bye bitali mikisa tebiri mikisa nti naabeera n'akati kaalabira ddala nti kaalweyo naye ng'omusawo omuganda eyakamuwa n'abeera n'obugulu bw'enseenene obuntu bwa nawolovu obuuyaaya amannyo g'enkule gali mu waleti bwemba mwagala okukakasa kino ne bateekawo ne bagaa nti tumaze okusaala isha ganaye katwekyeki ng'ettereza enkolagana yaffe ne allah buli muntu atulage ku biri mu waleti allahu akbar oyinza okulaba wano ebigambo gwe allah lwaki munoonyereza ebitabakwatako lwaki munoonyereza ekyo kyajjajji ku mulembe gwa nabbi kyaliwo mulundi ki ng'ayaza banne
mutuleke tegerekisi kati kitegeeza abantu bye tulina bye twesigamidde biki birala nnyo tebiri kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala bingi baganda bange abasiraamu tudde eri Allah tereze enkolagana yaffe n'omutonzi amayembe g'olimu ebibbo bye wagula tebigenda kuleetera ki riziki gw'oteekamu ssente ate gwe weetonda ng'ozijjamu by'oziteeredde namu tebimanyi ne by'otaddemu jajja mu nsonyiwe ntwaleko ebiri Allah naatugaggawaza tutya abaganda bange abasiraamu bantu bangi abakyala bennyini bakaaba basajja balina ebibbo wansi bana tutereze enkolagana ne Allah jatuleetera riziki subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk saba Allah nga bwatukunganyiza mu kifo kino fenna tukunganye mu jannatul firdaus atumalire obwetaavu bwaffe kuno ku duniya ne ku akhira tumwegayira Allah nannyini mawanika agatakendeera byanfuna tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala fenna tuggulirewo tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugaziize mu byenfuna tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugaggawaze atukingirize obwavu n'obukafiiri ayi Allah tukusaba otere baraka mu mirimu gyaffe mikono gyaffe ogifuula egy'emikisa ayi Allah tukwegayirira nga tukusaba by'omusaasizi mu nsonga zonna tukusaba ayi Allah otusaasire naddala mu kiseera kino kye tulimu eky'obuyinike ayi Allah otugirewo embeera gye tulimu embi tuteeke mu mbeera ennungi otuwe obusobozi obulabira abaana baffe otuwe obusobozi obulabira amaka gaffe otuwe obusobozi obuyimizaawo obulamu bwaffe otukingirize endwadde n'ebigezo n'okugezesebwa otukingirize abalogo n'eddogo otukingirize ab'amaaso amabi otukingirize ebikeme eby'edduniya eno tuve mu dduniya muno ayi Allah ng'otusiimye tukwegalye Allah otuwe enkomerero ennungi bw'obanga otujjula mu bulamu buno obwensi ayi Allah tukusaba otuwe enkomerero ennungi ku nnimi zaffe kusembeyo ekigambo ekiga nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا ووسع لنا في أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين